Ffe twajjanga tugamba ekisooka twagala UPRS tujeddize abayimbi tutegeere nti yaffe kubanga luli ku board eyo y'abantu 11 government ebadde inako abantu 6 kyetwasookeddeko okulaba nti bijja kusoboka kati twogerera abayimbi ffe tulinako ba performers ba artists ffe tulinako abantu 8 government twagirekedde abantu bameka basatu kitegeeza nti kisoboka ekyamazima sebo ani agamba mbu teriiwo kati federation UPRS esolooza sente ezo ezisololeza mu tteeka lya copyright eya 2006 lyayita mu parliament ekolera mu act of parliament eya 2006 ate era nekolera mu companies act okiwulira so copyright weeri kati federation n'abalala fena kyetubali tusaba amendment era nja kukubulaza omukisa gwennina ndi presenting abayimbi ba president babiri president ow'eggwanga lino Museveni president wa NUP His Excellency Bobi Wine okiwulira kati bonna ndifendinga rights zaabe kubanga oli waliyo rights ze mu mpenkoni tarara okiwulira yafuuka hiti nene era nembulanga mujikuba mabala mahoteli buki sebo era yonna tugenda kujja tubagambe nti sebo tuli presentinga wano rights z'abayimbi baffe era ne president Museveni muyimbi okiwulira nzo muyimbi wange yafa ani kibonge kya nini kifulugunyo ono tumukunda ani police has the right to shoot gonde General Eli tumwine naye ya musituni nze kugambe buli kifi nti oli muyimbi okiwulira UPRS sebere kola ki bwalina bagula viti bwalina abenkudi bonna bwalina bakididi bonna okiwulira bonna nengatako ne Museveni nengatako ne Bobi Wine bonna tuli presenting interests zaabwe twogera ku nsonga ya Bobi Wine naye bamuleke ayimbe akube ekivulu era Bobi Wine naye tugenda ku representinga bulungi nnyo ogenda kuba omusiki ogenda kuddamu oyimbe era gwalaba video eno ngoli mwagizi wa Bobi manya nti Bobi ogenda kuddamu okumula ku stage akube ekivulu. Export TV to the world. Nkwaniriza nnyo ogwo wenna mukwano gwange atambula n'okumanya oli ku Export TV tuli ku YouTube tuli ku Facebook TikTok Instagram ne Twitter buli wamu weetuli bw'oba gwe gusoosa tulaba tunoonyeeko subscribing bingi bikyajja story y'olwaleero njagala gwe omuyimbi awagira abayimbi anyumirwa music alya ku music nga gwe walwala music naye gwe bitakwatako naye ng'obimanyi njagala otulowulirize nnyo kuba mu nsi waliwo okusoberwa tetumanyi ani ekituufu kyekiriwa mukama mulungi leero alina omwami gwangaseeko agenda tuyambako ataggulule endowooza zaffe we zasikatira oba oli awo tutegeere abamu abanyiiga osanga tunakakana abatabimanyi tunaabitegeera munywanyi ngenda kusaba osooka ombulize kuba kulaba ku Export TV era obeeyanjulire gwe kennyini omanye omulamu tasamirirwa oli musajja nno Muganda nnyo ebisoko otandise okubijjayo ebyoluganda ebyekyagwe ebyewammwe ebukunya ne totandika okungoba emisana ate ontwala nnyo eri mu bamukunja atasera naye ebintu ebyaggwawo ebyokulya abantu temukyalya gamba tebakyalya kuba ffe twazaalibwa nga byaggwawo biki ebyaggwawo teri kigwawo mwebuzaabuza lwakuba kati kuno twabayigira amagezi ku kibuga twatematema ebitooke byonna ebisinga mwetwegazanyiza tetukyadigida mukyadigida temukyalina era ayo tukwatako mu kibuga ng'ogira kibooko anti jjukira amakugunyu oba butte gaba ku display kibooko ziri zannyini waya eminwe tegikyakola ejamatooke ono ozijukiza no kati no yansookeza mu lwali nenga tuli ku birala nnyo waliwo omwami yali mbali jjajja amunyumiza yalina omukyala ku kyalo ng'abasera ng'aseze ekyalo kati yamuvimbikiriza n'atega oluggi n'atateekawo kanyolo katono bwe yajja oteekako ekkugunyu ayita mu buyisi n'agwa akakyagera n'akamuyisaamu awo ng'omwami mulwadde kati omukyala yalwalanga ng'ekimulwaza takola ki kaka kufa ekyo ekitambo ne kiwonwa babuuzeeko taata
banaye muli muti abatulaba mwebale okwekuuma nga muli balamu kyekisinga obukulu kubanga ga nti obulamu buki omaye waliwo omusajja nali ntudde kaboda awo omusajja n'agenda agamba nti omanyi ababoda abo banyumya ebiriyo n'ebitaliiyo agamba nti muganda wange teri mufu mugagga ekyovula bagamba nti obulamu buki bwe bugagga era ne bw'oba ofanga bw'oweefiisa ng'obadde mugagga nnyo era baga omusajja alese emaali tebagamba nti agenze n'emaali so teri mufu muki mugagga so mwebale kwekuuma nga muli balamu kyakabi nnyo ate ekyokulala kansuubire mufaanana ng'omusajja ono bw'afaanana nga toli mulamu bulamu wabula ng'oli mulamu ddala oli mu mbeera ennungi weebale kwekuuma yenze Martin Nkooyooyo abamuli basalako nti yooyo abamu be basalako bagwe yasalako abaalisalako nange ne ŋŋamba wae katugende nakyo anyway Genesis w'erinnya eryo tujja tuukawo kasa mumutegedde yoyo oba tubakyokozeemuko kati nyaawo nakaki let me be your telecharger mbe power bank kuteleyo mbe Snapchat kuteleyo mbe airtime kuteleyo mbe kamera kuteleyo mbe network kuteleyo kambere mobile money kuteleyo hulo omwami ono atudde wano alina ebiti bingi byasavinga naye ndakkiriza tumukame mu luuyo olulala atudde wano nga chairman kitegedde na leero chairman akulira board ajja bitunnyonnyola mu UPRS wennyonnyole title sibanga ngikyamiza n'enkubwa sebo abantu obagambye bulungi nze chairman UPRS board of directors oba Uganda Performing Rights Society UPRS mu bujjuvu mu bufunze nti UPRS kati board of directors oba abakulira ekitongole ekyo mukama mulungi bagamba olubu lw'abajjajjange luzze lwannondodde omanyi bakitange ne kuva ku jjajjange omanyi jjajjange taata wa jjajjange y'omu ku bajulizi abaali bagenda okuttibwa Namugongo n'abeera kaawonawo Kajiri bw'abeera kaawonawo mutabani we n'abeera omwami wa Kabaka era yali omwami wa Kabaka ewaffe eyo ekyaggwe Nkooyooyo kati mutabani wa Nkooyooyo ate ye Nkooyo najja afuuka archbishop n'abeera bishop n'afuuka archbishop eggwanga lino kati nange ndowooza ekyannondodde ne kigamba nti tubalabamu obuweereza weereza genda oweereze katukusindika oweereze era industry yantumye kuweereza kati nze nkulira board ey'aba directors eya UPRS nga chairman naye nkulembere kugamba tukulembere era wamu ne ba directors bannange akulabye leero akiwulidde leero twagala tutambulire ku line yemu UPRS kyeki UPRS kati kankugereze nti olaba ngenda kugereza wano we tutudde tuli ku hotel tuli ku Ubuntu hotel kuliko ndabako nebbaala ne betandibadeko ebbaala omanyi hotel eyo oba ebbaala eyo tesobola kubeerawo nga tewaliwo music okiwulira nti of course tejja bwe wabeerawo music olwo abantu ne bajja ka music ne kababeesabeesa nga bwe banywa kenge kaabwe mu kiro ekimu ab'ebbaala eyo basobola okukuba ennyimba katugambe nga 10 oba n'omusobyo ez'abayimbi ab'enjawulo kaakati music oyo nabo bamukozesa kugamba for commercial purposes oba okufunamu kubanga tebatunda music directed naye music kasenda baguzi nti supplementing ku services ezivaamu sente so bamukozesa for commercial purposes naye katugambe nti bamukozesa okufunamu sente kati tosobola gamba nti abayimbi katugambe bakubye abayimbi 10 mu kiro kimu buli muyimbi ajje abanje sente ze baane musasudde ye baane musasudde mmeka okira zamanyi ye ani anategeera ddi nti wali bankubye ekyokusatu nti noono ow'ebbaala yennyini
osobola containing anti buli kiro obeerawo n'abantu 100 nti mujemba sasule gwenda kusasulayo ebibiri gwenda kusasulayo 100 gwenda kusasulayo ebisatu tekisoboka. So mu nsonga eyo bava bateekawo CMO oba gye bayita a collective management organization nti tucollectingira ffenna wamu. Kati ate teri Uganda okabuli gwanga lina CMO eyalyo. Era ffe wane Uganda CMO yawo ye UPRS. Nti yo ejja negamba katugambe nanyini wa Ubuntu oba webbane mugamba nti omanyi okusinziira nti okozesa music w'aba members baffe sasula yo akasente kano omwaka omulamba okiwulira bategeeragana ebeera ya kutegeera ka license kabeera kambeera ya kutegeeragana. Awe ekibuuzo kyange okise kye mbadde okubuuza, how do you monitor mukimutegeera muti okusolooza nti ono yatukubye katujjewo tebajja bagamba nti wayi amabala gonna tugasaidde sente bweziti bajja ne batunuulira katugambe otuuza abantu bameka okola ennaku mmeka mu wiiki okiwulira ye kugamba seulizo ne bapimamu kati basinzira okunaga why olaba otaba otwayo ka 5% katugambe okola akakadde kamu omwaka kakadde akokola omwaka wakituweeka emitwalo 5 okitegeera kugamba bweti imbere kakati ate bozi sasula eno UPRS tezi amandate yayo teina kuzisolooza mbu egende eziwe ba directors oba management bayoyo balye ezisolooza on behalf eyaba artists oba ba members bayo yo erina kukola ekyo. Kati bwe mala okuzisolooza naye sinsijjukira nti ejja neteeka mu transport nejja neyogera n'omuntu nejja nemuweereza reminder nti waya akasente nga tunasaswa license nejja neteekamu za assessment nejja nemubanja nejja oluusa n'agaana n'okusasula ne bajja ne bamugamba gundi nno tujja kuwamba ebyuma byo oba kitegeera naye nga ate tebaana kutuuka embeera yandibadde yakwatagana. Kati bwe basolooza akasente kaliyo katugambe nkuwa example tebabagyewo omutwalo gumu ku mutwalo ogwo gumu UPRS nakujjako 13,000 zigiyambe okusasula abakozi ababajja okukola emirimu egyo ne operations okitegeera akasanvu kano ebeeyina okukategekera ba members baayo okiwulira kabagabanye. Kisoboka okubaayo omuyimbi nga muyimbi naye nga tali under UPRS nga si member. Kisobokera ddala tafuna kubibala ebikunguddwa tafuna era bwebe egabanya sente zaayo tewa batali ba member nti oba beesuubiriza kuba ba member egenda mu register yaayo netunula ba members bange bebaluwa neryoka ebawa ate era erina kubawa ng'esinziira katugambe nti yoyo maze omwaka mulamba siyimba music wange talina wakuba siyina kufuna wadde ennusu emu okira erina kusasula abo katugambe nti kamiliyoni music wabadde ayimba ompula music wa Bobby Wine ayimba okiwulira wakenzo omula ayimba baba ino okufuna royalties ezo kuba music waabwe bamukozesa for commercial purposes all over UPRS nejja nesolooza on their behalf. Bisaanyizo ki ebinfuula member mu UPRS? Kasita obeera muyimbi nowemba nakatandika jjo nga sina luyimba lukubwa ate obojja okwewandiisa owandiisa ne works zo oba ennyimba zo oba emirimu gyo ate UPRS obuyimbi tekitegeeza nti ayimba yekka ye muyimbi okiwulira abono osobola omunkwatirako omuyimbi oyinza okuba oli muwandiisi n'omuwandiisi muyimbi kubanga katugambe nina ekitone ekyokuyimba nyimba bulungi sisobola kuyimba bwembanga siina luyimba nga simanyi kuwandiika nja kusigala n'eddoboozi lyange nga ngegenya z'abalala ate gwe nange tusobola okubeera nga tuyimba naye kuffe tekuli producer bwekiri kakati producer naye katugambe wawandiise nogamba yoyo njayo oyimba oluyimba luno nendule nga kampulire nempule nga kyakabi
okiwulira oyinza okuba nga ndakuwadde akasente oba nga waŋŋambe nkuwadde oluyimbe tompa na sente okiwulira kuba nabyo bikola ki bibeerayo kakati bw'olumpa n'enduyimba naye ng'ate fembi tekuli producer katugambe tulina producer ye Atini Pro oba Aizo the Man okiwulira kati nga tunoonya Aizo the Man oluyimba olukalu obukalu olanga walinyimbye awona bineyinza ku ssimu yo lubulamu ki ebidongo netugenda owa Yaledi oba Nesimu oba Andre oba Washington oba Atini oba Aizo the Man oba Vasi Pro yenna gye tugenze n'ateekamu ebidongo naye abeera part of that luyimba naye kwali mu creation kati nakateeka kati abantu basatu abayina rights ku luyimba ku kiyiiye ekyo kuba bonna bataddemu ki obwongo n'obudde bwabwe akati tuyinza okuba waluwandiise n'olundeetera ne tugenda wa producer n'alukuba ne tumala okulukuba naye nga tetulina ate kiddako nerutuula ku memory card ng'abalumanyi bebe waffe ab'omunju abawoza oli wakabi oyimba okuba oja netebiza manda nga ekikyeza lubulamu ataateekamu ki akasente ye promoter mu lugundi lwaffe mu lulimi lwaffe lwa corporate oyo afuuka asobola okubeera publisher ate era asobola okubeera producer ocha babo ogenda mu production waliyo producer ngera asobola okukola ki government producer oyo yateekamu sente okira naye lwakuba ino bwe tujja music production sounding engineer n'afuuka ate producer okitegeera nekikomaawo okya ne kati publisher najja n'ateekamu sente olwo naye olaba afuuse nannyini kuba eteebereza n'obuwandibadde oba oyina lumonde omulimaawo naye oli bwajja n'amugula afuuka nannyini ye bwekiri olonvaako okira kati bwezireeta publisher ayinza okuba nga ye yataddemu ssente olira nga record label nga bwe tulina Swanks Avenue okiwulira teya-identifying omuyimbi bwe mala okumuidentifying nga katugambe efunye vinka erese vinka ate esimuwandiisi nenoonyayo omwana nga awandiika nenoonyani Yese Oman Rafiki nejja nereeta Yese n'awandiika kati Yese naye ayinako rights ku luyimba lwe bawandiise bamala ne baate ne balutwalira owa Eliakis n'akuba naye ayinako rights naye ate ne gundi nga record label nga publisher kati nayo eyinako ate omutemu ate munene ye nannyini project yetuusa ku consumer okitegedde so egyo emitendera bali split sheet ngitaddemu abantu bana nti bwe tuba nga tugambe basolozeza siringi 10 nga kyange naye ng'ekikumi ekyo kyekyoluyimba katugambe luyimba kinti tele oluyimba tele nga katugambe gwe waluwandiika naawe ekikumi ekyo olinako share oluyimba tele Nesimu yalukuba naye ayinako share bwembanga katugambe manager Mariam yabadde ateekamu ssente ze zonna biki naye aluyinako share okitegeera so bwe bityo deni nange atera omuyimbi era siviiramu awo naye ebintu ebyonyumya mu Uganda bikola yoyo kyekivala nkutunulidde nkwekaliriza kuba nalabako of recently baproducer baavayo ne bayomba they don't own anything ku kituufu baavayo ne bayomba era nangamba wagira okuyomba management gyenjogerako empya oba board gyenjogerako empya yakabeera mu office weeks 2 zokka yalondebwa mu gwa 7 naye yalayidde oba yafunye obuyinza weeks 2 zokka emabega okiwulira era board eno kuliko abakiikirira ba producer ye Atini Pro ne Washington era nalaba Washington yasinga okukuma omuliro kuliko abakiikirira abawandiisi abakiikirira abawandiisi ye Resignature goita Kasenya Resignature ne Lanisha oyo abadde nnyo muwuma nebeerako
abakiikira ba publishers nabo babiri. Kuliko Prince Nick Nyombi ne Susan Kerunen. Nebeerako n'abakiikira bebandiise nga ba performers. Okiwulira. Owo yenze deni ne Alan Tonix. Alan yaliko muuma. It is okay. It is okay. You know tujja kutoka. Kakati nebeerako ne ba representatives basatu ga government ye batuwa okita mu kitongole kya URSB. Professor Mangeni, Director Judy Obitregama ne Director Jimmy Okello. Be bantu 11 body abantu 11. Nozochwa body erimu abakiikirira interest ezenjawulo. Mulimu ayina okutuusa eddobozi y'aba producer, eri abawandiisi, eri aba publisher ate n'eri abayimbi. Okiwulira. Buli omu ali represented. Buli omu ali represented. Naye bwe tebibaddeewo emabega ogeze n'obuuza nti naye eddala byogerako bisoboka e Uganda. Ankubuuze nti omanyi smartphones zino bizaali zaakajja nga abantu bagamba ebyabagagga era ojjukiranga ku time eyabeera ne kiri kikatafaali wano. Ekyalo kyonna bwamusajja ekyalo kyonna akikwana n'akimalawo baka abasajja bonna abayisaamu eggaali. Eyo mu byalo bakyayimaani. Si mu byalo njogera ne kuwano Kampala ng'amasimu gaakajja. Okiwulira. Gwe wali omanyi nti tujja kutuuka time zibeere nga internet cafe tezikyali common everywhere nga tezikyalina makulu. Kati ebintu byonna tebyeddaano ku ssimu mu ngalo. Okiwulira. Gwe wali omanyi tulibeerawo time twalindanga mu kiro nga tulinda okulaba straka late date nga TV eri etya mmwe emyaka gyammwe TV yali emu. Okiwulira. WBS. Kakati wekiri enaku zino kakati n'abantu abamu tebalaba na TV balinda YouTube social media bayadde ogitegeera. So njagala tugule obwongo bwaffe tukkirize nti bisoboka. Bwe bibanga bisoboka mu America, bwe bibanga bisobose wano ku mulirwana Kenya. Kenya kati bitandise okusoboka nti CMO yaayo UPR kangamete yandibadde nga UPRS yaayo esolooleza ddala ssente era neegaba ssente kugamba okitegeera. So kisobokera ddala era ano kijjaga kyetulina okukola abantu kutegeera nti bwe mba nina ebbaala akasente kano kenteekayo akatono kayamba ate okuwagira ki industry kubanga nange ebbaala sisobola kujjanga ennyimba zenawula mu January zempulira February, March, April, May, June paka ku December. Nina okugiwagira industry esobole okugenda mu maaso ebeere nti baproducing ekyo tusobozesa okukola ekyo kutuwa naffe musaayo ogwo ngamba akasente ka support yako. Omanyi lwaki ngambye tekisoboka? Cause UPRS ogambye kana akakiiko kali mu wiki 2 ebaddewo ebbanga ddene. Mpozi ngogala kunkakasa nti empya erina manifesto mpya kweri eyaliwo kuba we zibanga zezimu kyekyali ku mulundi guli. Ekirungi okinziridde mu bulungi nti okulekanga ena manifesto empya. Omanye ekironza gavumenti empya. Gavumenti ebeera katugambe kati waliwo tugenda mu kulonda omwaka ogujja. Okiwulira campaign zijja ttandika. Wokimanyi nti NRM ejja kuleeta manifesto empya ne NUP ejja kuleeta manifesto empya. Buli omu agambe nti njagala munnondere kuki ku kino bino bye njagala okukola. Okiwulira. Era nja okutegeeza ebyo kwe tuyimiridde nti ffe twajja nga tugamba ekisooka twagala UPRS tujeddize abayimbi tutegere nti yaffe kubanga luli ku board ye y'abantu 11 government badde inako abantu 6 kitwasookeddeko okulaba nti bijja kusoboka kati wetwogerera abayimbi ffe tulinako ba performers ba artists ffe tulinako abantu 8 government twagirekedde abantu bameka basatu kitegeeza nti kisoboka. Twagala ba artists batandika okuwulira kubanga abadde nga agenda ebifimanyi nabivaako sibitegeero kya kati omulimu gwaffe bwe gutulema
bajja gamba baagala okukiwomba bajja gamba nti era twabibawa nebikola ki ne bibalema katulina okukolera awamu ennyo tujje twogere ne bannaffe bano abakozesa music waffe tubagambe nti bannaye si mu bubi naye twogeraganye osasuleyo akasente akatono akatata bizinesi yo naffe akakubeezaawo naffe ate ne katubeezaawo ffenna twewagire kwegamba buli omu onoolya n'olyalya yemmere ewooma. Si kyangu okunogera ekizibu eddagala ky'otamanyi. Mmwe ng'akakiiko akapya akazze kyemmanyi akadde mwali mukalaba. Eri oku challenge ze mwetegereze ezaalema bali ezaalemesa kiri okusucceedinga nga muzirabira nga mwaze muzeetegekedde. Kituufu nnyo. Challenge seje zaalema. Esooka nti ojja okulaba nti music nga yenna as a whole yayingiramu ebyobufuzi okiwulira. Kati bakama baffe aba gavumenti ne batandika okututya ne balowooza nti abaze kutulwanyisa tunaabawa amaanyi gano okitegeera. Kati abeera nga gavumenti terina will power kusupportinga kitongole kino kukola bulungi ku kusoloza sente z'abayimbi. So nga ate gavumenti tesobola kusustaininga kintu kyagamba nti ejja kutuwanga handouts buli ssaawa kubeera sente tezirina eziwa buli omu okitegeera. Naye ate bwe tweteekerawo ekintu kyaffe ne kikola kisobola okutusupportinga. Challenge ey'okubiri nti administration olw'okubanga wabaddewo obutamanya nga bajja okusoloza sente n'omuntu akirabanga abamulwanyisa nga bw'omanyi naturally tetwala kusasula misolo abantu agulabanga omusolo musonga ate bw'ojja omuntu n'omunnyonnyola mugano naye nno kano kolaba bw'ogusasula guno gukuyamba ate nti oli wa TV weetaaga music asigale ng'ali mu production. So buli bw'osasula ka loyalty kano kayamba ate ne industry okusustaininga okitegeera. Owa radio kyekimu ow'ebbaala kyekimu okitegeera. Naye ng'ate ejjukira eno mu ba members abayimbi bagamba bano nti ki musolooza temutuwa. Naye ng'ekituufu ekibaddewo bano nabo babadde basolooza obusente butono naye nga tebutuuka nga babulya okira kubanga bubadde tebusobola okubasustaininga kutambuza mirimu ate ne bakola ki ne bawa ne bakama baabwe baffe abayimbi. Kaakati wabaddewo challenge endala nti wabaddewo gap ya communication kubanga olaba buli wensta communication ojja kundiisa ne byesiridde ne buli wenkutegeeza n'obeera ng'omanyi kyekiriwo naawe kwegamba ogamba naye kati ekizibu ekyo tukisalidde tutya tutandika okusalira awamu amagezi. Era nze ndowooza nti kati eno boodi empya yazze yakunoonya tusalira tutya awamu amagezi ne bannaffe bannabitone bannaffe nga tetwegeziwazza kulowooza nti ffe bakitalo ffe bakamala byonna. Approach yaffe yakubeera nti tulina okuddayo mu constituencies zaffe tubuuze bannaye tukoze tutya waliwo challenge eno tujyaŋŋanze tutya okitegeera nti munaafuna trust mu bantu abo maye bagambe yali alumiddwa ku musota adduka abuuka kituufu sure nti abayimbi abo abaali bakolobozeddwako munaafuna trust yaabwe. Kino kyenda okugamba tujja kugifuna okugeza nti already nakoze dda approach ne President Kenzo wa UNMF era kikumi ku kinnaakyo agamba ye ne members be bonna aba federation bali mabega waki wa UPRS kulaba nti ekola kubajjukira nabo babadde balwanirira ekintu kya copyright okulaba nti ekola okya kati custodian wa copyright ye UPRS okitegeera kakati federation kiringa bwogamba nti bannaye twagala olwanirira omupiira gwa Uganda gutereere tekitegeeza nti FUFA eri in charge of omupiira nti yote naawe oba ologiyambako okiwulira federation ebeera under federation bw'opima amaanyi gaayo federation kankubuulire federation eri national okiwulira nti za association zirina okubeera nga bwolaba FUFA okiwulira nti waggulu w'omupiira waliyo ki FUFA naye ate waggulu wa FUFA waliyo National Council of Sports okiwulira
kakati bombi abo bakolagana wamu okyolera kinnyonnyole mu lulimi omuntu atamanyi sports lwayinza otegeera olwangu kankinyonnyole federation ya wansiko ku nedda saagala onvuge ng'ontwala eyo saagala onvuge ng'ontwala eyo gwe kyoyina okutegeera kuba obuuza nti munaakwatagana already tukwatagana okiwulira ife nga UPRS tulina okulaba nti Bobi Wine memba wa UPRS kubanga bwe mbadde mpeta wano mpulira oluyimba lwe nga balukuba okiwulira eyo mandate yaffe okulaba nti abakozesa music wa Bobi Wine tubajjako loyalties okiwulira bwe nabadde nzikirira wali nawulidde n'olwakenzo nga balukuba fe amaaso agaffe tegalaba nti oba ono awagira gavumenti oba tawagira okiwulira amaaso agaffe gasololeza buli omu nga wawulira kankujjukize olaba wano mu Uganda mu January waliwo ojjukira olukuŋŋaana lwa naamu naluwulira wategera kirwalutegeeza kuba abamu lwagenda nga tebategenda kutegeera mbagambe ogatteko naawe nane Allied movement kitegeeza banampa wengwa tawagira America eina interest zaayo ne China eina interest zaayo naye eriyo naffe banampa wengwa mwembi muli baki banaffe okiwulira kati UPRS yeeyo oba owagira gavumenti oba togiwagira naye ng'oli muyimbi oli munnaffe okiwulira tuyimirira naawe okulaba nti music wo tabeera exploited nga tebamusasulidde okiwulira era yensonga lwaki bwogenda mu church gwe wali oyingiddeko mu church ne bagamba nti aba movement muyingira aba nupu temuyingira kubanga era nti enjiri teyina ki teyina maaso kati ne music tayina maaso tasosola okiwulira era mu kkowa eryo ŋŋenda neeyamye omulimu nagwewadde nti ŋŋenda kusaba appointment n'omukulembeze w'eggwanga lino njiwa Museveni nja kugifuna mu kapasite yange nga chairman ne board yange ya UPRS tugende tumugambe nti ssebo w'ekitiibwa president tubadde tusaba nti Bobi Wine waliyo abagaa tulina nti ebigambo tebikola ki tebitta bamuleka ayimbe ennyimba ze kasita bwana ajja katuuti tadde muki mu byabufuzi bwekubanga kujja kivulu kuyimba buyimbi ajje bamulekereke naye ayimbe kubanga kijja kusoboka Bobi Wine Bobby mumwaga muzza ku stage twagala kumuzza ku stage kubanga naye amisinga okubeera ku stage njagala okubuulira teri muyimbi nga muyimbi ddala kuba Bobi Wine si muyimbi fake ekitone akirina ne calling agirina amisinga okubeera ku stage okuyimbira abawagizi be okitegeera kati ffe tulina okumulwanira nga UPRS okulaba nti Bobi Wine adda ku stage ayimbe nti bw'anaabeera ku stage tajja kuleetamu byafuzi bibiri nti banaye movement babi nnyo banaye kati nupu ate ajje buzi akube omuziki gwe kigwa leero akubezi kiwani tugambire ku Jennifer yaga okitegeera ajja kujja akube muziki we nga tataddeemu buwakatirwa buli bwaki atakubyezi tugo zino nzeyo ensonga njamu ng'omuntu omukulu nkimanyi ajja kitegeera alabe nti abawagizi be tabama mu kisogo gwakola ki kunyumirwa music we ate ne President Museveni nga bwali nti ye jjajja nti wajja kukitegeera nti omuzukulu ye kyekimuŋŋaanyisa okuyimba kamaleke bayimba ebintu byokira kasita bakuuma law and order. Mwami chairman olina obeddawo nnyonnyola omuntu asobola okuwuliriza n'afumintiriza asobola olaba nti mu URS by'okusinza ku kyemukola mulaga nti copyright already weeri UPRS copyright already weeri sebo ani agamba mbu teriiwo kati UPRS esolooza ssente ezo ezisololeza mu tteeka lya
copyright eya 2026 byayita mu parliament ekolera mu act of parliament ya 2006 ate era nekolera mu companies act okiwulira so copyright weeri kati federation n'abalala fena kyetubali tusaba amendment so site tusaba nti tusaba copyright mbuteriiwo copyright tuliagamba batuwe copyright abamu ne batugamba mu kya copyright baba munya mukenzo abamu ne bagamba mu abamu baba omanyi nga boolaba nti ki era tumanya nti tuyitiddeawo nga mukazi akankubulire akaatu kano Yesu yafa emyaka 12 emabega kati 12 myaka 12 kuba no tujibala 12 after death kitegeza after okufa kwa Yesu yes naye after emyaka 12 bakyakola ki bakyabulira enjiri buli Sunday buli lunaku mu kitabe ekyo abantu bagikole ki bakitegere neera wakyaliwo abakinanana abatabitegeera okira so yensonga yemu ne copyright gwe tosuubira nti buli muntu akola ki abitegeera era kati kitegeeza nti tuyina ovunaanyizibwa okubuulira bannaffe ffenna tubeere wamu nga tukimanyi nti copyright law eri naye kyetusabira federation kyesaba tusaba amendment kubanga we bagikolera tewali social media kati wajjawo social media so tulina okukyusaamu okuterezaamu amateeka gatukaganene omulembe oguliwo ani oyo gumugisaba ani akola amateeka wali awantu awo omuntu omu government ebeera mu buyinza yekola ki amateeka ngeyita mu parliament abantu bakyusa amateeka ge baagala nga bayita mu babaka baabwe mu parliament naye buli atuukayo asaba gundi abasookayo bilioni 13 ne ziruma ku akawunti ofunawo otya moral authority eddamu ebanja copyright ng'olwedde baakuzizika bilioni 13 ziri ku akawunti n'olusembi olukyalo olusembi okubeera mu state house basuubiza esente eziyamba ku sako eya federation bilioni 5 President Museveni n'asuubiza nti nekya copyright kigenda kubeera attended to tikyali mu cabinet era nsuubira yakiisa eyo ebeera nsonga ntono kubanga omukulembeze w'eggwanga gwe tukwasa obuyinza bwonna gwe tukwasa ne ssente z'eggwanga okiwulira kakati kiringa gwe ng'okyadde embuga olina byogenza okusaba byoyagala okusaba baffe bwakugamba nti okka ekyo ngenda kukiraba kikoleko naye nkuwaddeyo ne kamayiro k'ettakaawo erugala sebo ogaana ansi yonjiddemu nti njagala ogiddemu ebyaddala siyinza gaana so kitegeeza nti of course manyi mulimu abamu abagenze naye ebintu bya jjajja manyi nti mulimu abamu abagenze nga mufo ky'okwogerera nga batuuse ku mmeze nene mufo ky'okwogerera industry bate batuukayo ne bakulembeza bo okiwulira naye mulimu ate era n'abagenze ne basabira industry ngaani owulira nti Kenzo bwe yali ne president yamugamba nti mukama waffe copyright tweta copyright ekyo kirungi atukisupportinga nnyo kuba ffenna tugifuniramu ne babawa ekifo presidential advisor ku nsonga ate era njagala okubuulira okumanya nga industry yaffe y'amaanyi efuuse y'amaanyi bulira gwe mbuulirayo discipline emu oba ekitongole kimu mu gavumenti eno nga kifunye ba advisors abasoba mu 5 mu kisanja kimu abadde music yekka nti okusooka full figure waliyo Butcherman oba kati sekaki nange ngenda nakubuuza kati awo sekaki obanga nabyo omukulu Butcherman full figure kasa kusaasira n'abaali just ba presidential advisors then ne bateekako nuno senior presidential kakati basobola wabula jjajja ate munaye kati olina kubuuza omulonzi
omulonzi gwolina okubuuza nti sebo basobola okuwabula lwaki aba mulonzi nga tebasobola kumukola ki omanyi kyebayita ekiguuma omukyoto owulira essango golowooza nti efuuwamu ovoola omukulembeze w'eggwanga kubigambya tamala emirundi nga tannafa era ekyamuleta n'osuulawo okubeera presidential advisor yagamba tosobola kunteeka mu doketi yeemu ne full figure just buchaman kati no recently nendaba Bajjo bigambo bya Bajjo yabadde ku TV n'agamba nti Museveni bulwala aba buchaman alabira ddala abalalu yakwata abalalume n'abawe ekigumaza bali awe ennaku ebayonka butaaba eyo ntegeera ya Bajjo naye kati era opinion yani ya Bajjo kati naffe bye biri mu public omanyi nze ndi libro nnyo akkiriza nti buli muntu abeera ne freedom eyenzikiriza ye okiwulira Bajjo waddemba okukkiriza bwatyo okiwulira ku sente namugamba olinamu ku sente amaziga tegaga kuyitamu awo wooli yatumidde omusajja bwatengata akaya nenya enakwe muyonka butaaba ne bamubuuza oyagala osingana Bobi Wine nti neegomba kyokka muwabuzi wa president no recent bava ne bagamba Museveni yabalonda naye nabo bakoma mulaba ku TV kitegeeza abo tabayinamu confidence kyobala kati eyalonze Kenzo walinamu confidence okitegeera kati yoyo olina olwali olwisa lwali sebo nja okubula bagamba amagezi ki muliro begakugwako gakunona wani lwaki nedda bagamba nti simanyi olweyo oluto waliwo n'oluto luyina biki n'omuto asobola akubira omukulu engoma n'akola ki n'azina kati gwe oyagala sebo kuwaganya olugero lw'abajjajjaffe okiwulira mbu Edi tasobola kukubira president ngoma n'azina lwaki nedda nze mu kapasite yange eno njagala okubuulira nebuuza ku bantu aba buli kika gwe gwolabanga omusiru gwolabanga omugezi ennyo buli omu njagala amagezi ge era njagala okubuulira obukulembeze ng'onoobeera omukulembeze omutuufu kyekyo kye busaba okiwulira so si kwefuula nti gwe oli mugezi nnyo biki era nja kukubuulira Museveni alabika mugezi ensonga eyo agikola ki yagitegeera era y'ensonga lwaki omulaboga ne musajja taggwayo tuba tumanyi wano yagize sebo n'agenda abatega wano akantu kati gwomanyi wali omanyi ogolowooza nti yeyeewa amagezi gogamba nti abazzukulu nekamba kubemu raapu era bateekwa okuba nga ate abaamuwa amagezi ago baali generation eno eyaffe simanyi naye muwa ku ssente ani jajja ate si muyimbi era nja kukubulaza omukisa gwe nnina ndi presidenti ng'abayimbi ba president babiri president ow'eggwanga lino Museveni president owa NUP His Excellency Bobi Wine okiwulira kati bonna ndifendinga rights zaabwe kubanga oli waliyo rights ze mu mpenkoni tarara okiwulira yafuuka hiti nene era nempulanga mujikuba mabaala mahoteri buli sebo era yonna tugenda kujja tubagambe nti sebo tuli presentinga wano rights z'abayimbi baffe era ne president Museveni muyimbi okiwulira nze omuyimbi wange yafa ani kibonge kya nini kifulugunyo ono tumukunda ani police has the right to shoot gonde General Eli Tumwine naye ya musituni nze kugambe buli kifi nti oli muyimbi okiwulira UPRS sebere kola ki bwalina bagula viti bwalina abenkudi bonna bwalina bakididi bonna okiwulira bonna nengatako ne Museveni nengatako ne Bobi Wine bonna tuli presentinga interests zaabwe okiwulira kivena gamba nti UPRS yo teyina maaso teraba nti ono yayimbye bibi ono yayimbye birungi fe ekiri nti mufa ku consumption eri ku ground wakawo bamukozesa somewhere abamukozesa balina kusasula royalties okiwulira kyekyo trust kije muyinza owa nabitone abo kusubira obegattako trust je tusobola okubawa isooka nti kati
waliwo ayinza okudoutinga nti board teriko katesingako kubanga oli board wadde nga bagamba ne bani abatukiikirira ye bo bayimbi bayimba biki bayimbawa ne kati waliwo asobola okubuuza nti yoyo yali ayimbyeko waliwo asobola okubuuza nti Alan Tonix yayimbako waliwo asobola okubuuza nti Washington yali abaddeko producer waliwo asobola okukibuuza Atini waliwo ayinza okukibuuza Resignature nti wali owandiise ku luyimba Lanisha okiwulira so kati board ye trust esooka nti ffe tuli mu kintu tuli wamu ku bo okiwulira ate ekyokubiri ti since tuli wamu ku bo ffe batusobola twesaana okwesanga mu makubo mabaala buli wamu nti bajja kutusanga bagamba nti yoyo sente zaffe ziruwa lwaki mutubuzaabuza bankwata embadiya kyebatajja kukola ku musajja olingayo tubadde nga tulinayo ba gavumenti okiwulira kati tuli wamu nabo so kati saagala batukwata embadiya ya bwereere ng'ate tebazze tukolere wamu tulina kubeera wamu tulwana olutalo wamu tulabe nti tuyongeza ku collections kati awo tulyoke tuzeegabire bulungi awo bankwata embadiya nga bagenkwatira mu butuufu ndowooza mpozi ng'olina kukoleseyo ku UPRS njinyonyose mpozi kano oba katwawulire oba yakawudde ebibiina WUMA osime WUMA ekyali WUMA weeri ate lwaki WUMA Association kakati wabeerawo kankweza ebintu nga boolaba nti waliwo federation FUFA ey'omupiira wansi nebeerayo zikirabu kati gwe zikirabu zitwale nga nti zeza association nti waliwo WUMA waliwo association ey'aba writers waliwo association ey'abakadde waliwo association ey'aba producer kati zonna bwe zimala okwekuŋŋaanya wamu ne zijja ne zikola ekitole gye bayita federation ne zifederating ne zibeera wamu kati kwegamba efederation ebeera omugatte gwa associations a federation of associations nga tunnyuka UPRS ngenda kusaba okuba omulango gutakungula oyite bannabitone omulango gutakungula mpita bannabitone bajje tukolere wamu tubeere wamu ate era n'enkubeera omulanga eri bonna abakozesa music wa Uganda ate nno njagala okubuulira waliwo abagambanga nti affe tujja kusasa tukuba music wa Uganda UPRS eina mandate esolooleza ne music owe Bulaaya kubanga eina endagaano ne Universal ne Warner okiwulira zezi biggest players mu nsi yonna era rights ezo UPRS yezirina so kati nja kwapiringira abakozesa music nti bannaye oba okuba loko oba tokuba loko era UPRS ina mandate agajja okukola ki naye tugamba nti tukwataganye bukwataganyi kubanga twagala bino ebintu bizimbire wamu tukuzimbe nga naawe bw'otuzimba okiwulira tetugenda kuleeta approach eri confrontation twagala tuleete approach yakwataganira wamu mpozi nekyenja okusembyayo ntandikidde wano nenga appointment ngenda gisaba omukulembeze gwanga ngenda kumusaba appointment twagala kujje twogere nga body yaffe empya twogera ku nsonga ya Bobi Wine naye bamuleke ayimbe akube ekivulu era Bobi Wine naye tugenda ku representinga bulungi nnyo ogenda kuba omuziki ogenda kuddamu oyimbe era gwalaba video eno ng'oli muwagizi wa Bobi manya nti Bobi ogenda kuddamu okumula ku stage akuba ekivulu mpunyiriza amabaasa mulokole mpunyirize baase saagala obeere mwononefu saagala obeere mpunyirize baasa ng'ebenna kasero ate era naawe omuwagizi wa President Museveni njagala okkirize ogambe nja kubasaba bakoleyo ekivulu bato saidi emu penkoni tararara saidi endala bomuziki twagalayo bato wakati w'aba president ababiri kuba bombi bakuba omuziki ogwawa nakugambe nti nze ndi wanamu nane aligned movement okiwulira nti bombi mbakola ki mbakiikirira mbateeseza music talina maaso ninga mubuulizi waki wanjiri yes
bwe kibadde bwe kito ngenda kusaba gwe alabye ng'olina ky'otategedde genda mu comment section otegewo comment. Ono yoyo kati afuse family ku expo manager Mariam yantegeezezza. So tujja kuba tusinkananga bw'olina w'otategedde ku nsonga za copyright UPRS tugenda kuba tumuleetanga entakera abeeko kyakunnyonnyola otegeere. Tukoledde ku Ubuntu enamba z'essimu ziri wansi awo bakubireko oyagala conference halls meeting zonna zoyagala okukola ebyokulya byonna weebiri poza omwana asomere ku Cambridge Junior School dungi nnyo nabo bakubireko gwagala otambuza essente ozituluza ensi yonna funa aba El Shaddai Money Service International balungi nnyo nze omwana soda mbadde ne Abe Kankusayo tusinkane mu story endala. Bye bye. Export TV to the world.